ky'ebyafaayo eby'omukolo guno bye boli munyumyako oli agagaliza omukolo nagwotabuliro ku BBS era okukakasa ebyo era nze nagubawa wuuyo agudde mu kkubo erya Kabaka Njagala agudde mu Kabaka Njagala kati aserengese Kabaka Njagala wuuyo ayisizza ekika ky'enkima oli olengera kyankima anti nkyabye ng'akiyitako ebika biriko bingi naawe ku kkubo anti kyo nkirabye n'ekyobutiko nkirabye ng'akiyitako kaakati akkirira anaatera okutuuka ku ntawetwa kubanga awo wonna watereevu era eyo round about ye agiyitamu wakati kubanga erimu oluggi lwe era lukati luguddwa bulungi naku zino oluusi amanyo gyebalama ebya security nga bwe yebalama mayanja oluusi agyebalama oluusi katulabe olwaleero wiina agenda kugituuka kooti yagiyisizza tekooti agiyisizza entawetwa agiyiseemu wakati basi wuuyo ayise mu ntawetwa agiyiseemu bulungi nnyo kaakati awo ogenda kutandika okuwulira ekijjobi n'abasirikale bonna abadde ku motoka bavuddeko abantu bamulinze oluguudo baluzibe bambi abasirikale bafubanga avuddemu Ssaabasajja avuddemu atambuzza bigere olumazeeko ntawetwa n'ava mu mmotoka Ssaabasajja atambudde Kabaka waffe atambudde ensi emoote buliro essanyu eriyaawo kaakati bannange Katonda ndaba omuntu Ssaabasajja atambuzza bigere okuva wano ku ntawetwa atambula ayolekera olubiri ebyo nno byongera okugumya Abaganda kubanga lwabajja ne bagamba nti enjiri akyali era munafu tasobola na kutambula naye bwavaayo bwaki eri abantu be lengera Kabaka kali n'ekizibu kye nina okimanyi neŋŋanga ayagala okuva wano ate nserengete kale tuula wansi oli mu studio bannaye omusajja ono nkubirira mukubirire Ssaabasajja atambula majestically ali mu kanzu ye bulungi nnyo atambula olugendo okuva ku ntawetwa bw'amanye emmengo okuva ku ntawetwa okutuuka mu lubiri wali half a mile kubanga okuva wano ku Bulange okutuuka ku ntawetwa kitundu kya mile n'okuva ku ntawetwa okutuuka ku Bulange ku Twekobe wali nakyo kitundu kya mile kati ekyo ekitundu ky'emmayiro atambudde kitambule naye abantu bayitivu kyokka mu bungi bw'abantu beefuze bamuwa ekkubo w'atambulira eno ebbali bayitirivu era tewali amukoonako bamukubira jjambo bagwa wansi abawubidde Kabaka ndabazzeeko n'erudda abeerudda babadde bamugamba tetukulaba oyise sayidi eyo yokka abeeyo bokka oh my god katonzi jokizza edda twagendanga okulaba omupiira ng'abawagizi bayinza okwekataga bannaye ffene eno twasasudde omupiira gugusamira sayidi emu Kabaka azzeeko ku ludda waliwo abo abali mu bya tractors opposite ne city council eya Lubaga division waliwo awo restaurant awo nga wakayisa ku university alabika ayimiriddemuko kubanga abantu basusse obungi ayina ne babuuzaako ne bamanyiye ng'omuntu nti gundi ono kamubuuzeeko. Oh my God, abantu bayitirivu ate bannamawulire bawera n'omutwalo kuba buli ayina essimu eya smartphone oyo ye munnamawulire akwata kifaananyi azzeemu mu mmotoka ye amaze okulamusaako Kabaka azzeemu mu mmotoka ye alamusizaako ku bantu era bawewedde omutima oli ayinza okugamba nti awo nno era kale naye ng'ajjukira bw'atuwuliriza bw'ali ku BBS atulaba fe okuva we tuli tetuli wala nnyo ddakiika
bbiri oba omutuuseko n'olwekyo naffe atuli kumpi nnyo abaana abavuga pikipiki ezikulembedde Kabaka abambadde ebyambalo bimyufu nga mulimu omunagiro mweru era ne helmets waggulu. Omanyi we tubayita ssanyu lya Buganda. Yes, ssanyu lya Buganda. N'olwekyo bagenda mu maaso banatera okutuukira ddala kati ku mulyango. Enkola eyo ey'okukulembera ne pikipiki ezo era n'okuzituuma ssanyu lya Buganda yatandika mu mwaka ogw'olukumi mu